okwenyumirizamu yali Zaakayo naye yafa. Taata ate Zaakayo yalina muwala we bamuyitanga Matooke ne Ruuthi bo bakyali balamu. Kituufu nali mukulu ekyamazima tubatya kubanga endwadde ennyingi kati ziri mu bisolo ebyo by'omu nsiko. Naye tujja kuleeta waakiri oba oli awo kyefaananirizaako kubanga twagala kulaba ku mwana muwala. Mwana mulenzi ono Matini yakolesa ende zimuwulira ate nga era teri mwavu atambula na mwavu. Wesubira mwavu mugaga atambula na ate n'okubulina obanga olina omulamwa ye mwakolo. Kino kyekiseera taata mukubire engalo ez'amaanyi. Mukulu kkiriza kutereeze kubanga muto wange gwe nakulembedde Martin musajja mukkiriza. Era twadde tujja olwatuuse wano atandika otuyimbira akayimba ekyamagero kyange ekiri wano, ekyamagero kyange ekiri wano, ekyamagero kyange ekiri wano, kiri wano era ngenda nakyo. Katwadde tuyingira bwe tuti nagenza okulya mwana mulezi nga atandise okuvuuvuuma. Tize siviira mwavu, Martin siviira mwavu, nange siviira mwavu, Diana siviira mwavu. Mwana mulezi kiki? Naye mukulu kkiriza nkutegeeze nti ensonga semasonga, ate ng'ensonga eno ya Simba, ensonga eno ya nnono ya buwangwa ate ng'erimu eddiini. Mwannyinaze yimirira. N'omwagalako kimu yagamba nti bw'oba mwambala yero, nze yero kamuteeke ku mutwe. Okulukkiriza mpite mwannyinaze ono njagala okutegeeza nti mwana mulenzi Martin gwe nakulembedde alina abakyala basatu gwe tunonye wano waakuna. Mukulu okakasa gwe tunonye wano waakuna. Kaakati balina basatu ye mukulu anoonya ki ku wookuna? Taata ngenda kulambulira abakyala Martin baalina okutegeeza nti n'owookuna tetumuleka bakuwatisapo gye. Mpulira mukulu kkiriza kutegeeza nti mwana mulenzi Martin alina abakyala basatu. Tutiddiza eggendo okujja wano gwe tunonye waakuna. Mpulira mukulu kkiriza nkutegeeze nti omukyala asooka yono mwanyina omulonja mugombenziro abeera mukyala. Taata omukyala owookubiri ye jjajja mukyala kubanga olwagenda waka muyita mwami naye aba mukyala. Kituufu nnyo. Taata omukyala owookusatu ye jjajja mukyala, ye mukyala kojja kubanga era bwakisalako nga kojja tekuli asigala mukyala. Era kojja babanga afudde. Ye mukulu. Mukulu kkiriza kutegeeze nti wano gwe tunonye mwana muwala Diana ye omukyala owookuna gwe twetaaga. Mukulu kkiriza kubanga ensonga eno zitabanga byenda kubanga n'asaba koota n'abula koota asaba enkata. Agamba ntemera ku nkata. Kyennakola kye munaakola kula obulungi bw'ensonga eno. Oyo ng'akutte ku mutima yeekengera ki ng'akenya kukwatire ku ngalo. Muzzukulu wa Katoli gwama bagirwala nnyo ewaabwe. Mukulu kkiriza nkutegeeze tugenda kukakkana tukutuka ebituso butadda mu ssasa. Taata tuwandagale yadde nga twavudde waffe Busiro naye ate twayise wano ku Yunivasite ya Ssaabasajja Kabaka ekakeeka Mengo. Onzijukizza kituufu nnyo. Taata tuba mu maaso g'abakulu esaawa yansonga nga tukunadde. Taata ekyamazima olaba tusagaasagana ng'akabiriita akatooleko ensonga ya buwangwa ate nga tontuulira. Mukulu kkiriza zikiriza kutegeeze nti wakeera nawanca mudde waggulu kyenkola kyemukola temuga mugoberera. Mukulu tulina omukyala gwe twasisinkana nga twetaaga ekibanja. Naye bwe tusinkana omukyala oyo tugenda okulaba omukyala alina ekisanga kimukutako ng'omubisi gw'enjuki. Ekyamazima twamutunuuliranga, ekyamazima okumubuuzaako nga tusigadde twesimbye ekizzaako gy'alinga omukyala gy'olabba muwogo. Ekyamazima twakkakkana ne tubuuza ku mukyala oyo. Bwe tumala omubuuza bwe tuti ffenna twadda waggulu okumutegeeza kubanga ensonga eno yali ya Simba. Ekyamazima omukyala oli yali mukkakamu twagenda okumutuna nga ffenna tukka mpola mpola ne tukka tugamba tisenga. Ekyamazima ensonga etuleese wano ensonga ya buwangwa ensonga ya nnono n'agamba nti naye lwaki abagezi balya zabwerere tulya zabwerere. Mukulu kkiriza nkutegeeze ekyamazima bwe twakkanye n'omukyala ono zikakkana mpola mpola mukwatako mu ngalo. Bwe mukwata mu ngalo agenda okulya engalo zange nga ziweweera nagamba mwana mulenzi kyokola mu banka mugamba nti senga nedda mwana muto wange Martin agenda kwata mu ngalo za senga. Taata ekyamazima engalo zaani zikalubanga zikirako obudongo nambuuza nti mwana mulenzi Martin kampuni kye ya bulooka mwakolera. Ne mugamba nti senga nedda takola mu kampuni ya bulooka wabula ewaffe gye tuva ekibiri oba busaabala mwana mulenzi oyo Martin ekya person care kwewaatira Kikomando Eaters Association. Mukulu mukubengaleza amaanyi mala okumutegeeza Nagamba nti ewaffe ewammwe wano
ekayunga mulina ettaka ejjimu n'agamba nti bwetumugamba nti bwetuba tutuusawo twogera kwani n'agamba nti nze ewaffe bankazaako lya bulooka nti abo okiza mu lugando ddala ye kayungirizi aga bwe mutuuka mulisanga ettaka nga jjimu nga liriko emmwanyi ettaka nga liriko ebitooke nga liriko n'emiti emirala nenkamba oyogedde ensonga etudda waggulu nembuga nti bwe mba ntuusawo kiki mba njogerako nti ekyamazima bw'otuuka awo bagambe nti omukyala gwe nasisinkana yalina ekisanga kimukutako ng'oluusi gw'enjuki ng'alina ekisanga kikirako ekkubo ly'embalala olutalitwala mbabazi emituutu nereeta beesige buba buwunga nereeta tebuhabulwa tuba tukyala nereeta muhoozi tuba tukyali awo nereeta omuyaaye babitungo tandakiriza nkutegeeza kuba lyembalano nereeta amazima tokkakana mpolampola senga nemutegeeza tomwami gwe ndibansanze awo atudde mu nnyonjo kyendi bamutegeeza nagamba nti nedda kubanga wano ewaffe bwe bamuzze ku ttaka mulitoka waggongolagolola ensonga yammwe mujja kuyita kusaza wesaza lisaza nsaze oba mutuusaawo bwe ukoowolako ekintu kimu kiruwa tibamuleete yamanyi wakwata n'empona yalina eddagala ly'omukwano era yawonya endwadde z'amatini nja kuwona bamuleete yalina wakwata n'empona yalina eddagala ly'omukwano era yawonya kakati mukulu tuba tukyali awo naŋŋamba ate temulwangayo obusiramu bunyweza ensonga 3 ekyamazima singa ofa ng'omutali w'emyaka gyo tumulinda atya tumuziika leero senga n'atugamba nti obusiramu kyenkola kyemukola naga nti obusiramu bunyweza essaawa essaawa yasola bwetuuka tolinda ate osabu kimwokiza ebbali n'osaala naga nti obusiramu bunyweza ensonga 3 ate nga ensonga semasoga edosodda ku lwaleero birimugasenga ki nti mwana muwala dayana wabaweza emyaka 18 mukwate omwemati n'agenda afumbawo n'ekikomaa asooka kusasula kakati mukulu nambika bannyinaze bwe tuba tuva mu maaso g'abakulu tetubakuba mugongo naye ate wadde ekyenyumanyuma oba musenzi kati mwetetenkanye mudde gye mwavudde mukubireko omwana mulenzi engalo ez'amaanyi oyo mwana mulenzi amanye ebyennono kati nno bali wano bali mukekkera mulaba mudde buziga ndibatamadda teyanzege babatendamba baleke kakati mwana mulenzi yeddadi aveewo bakubira engalo ez'amaanyi yemugulu ekyamazima kiri nti nkwagadde